bayimbye boka ku stage teri muyimbi mulala bawerekeddeko olugezigezi lwa Bushington naawe ebyo si bituufu gwe waliwo abaana bali ku TikTok okwo abakubye ennyimba ez'akabi nga beetaga platform ng'abantu tebabalabangako nga bayimba ebbanga lyonna nga balaba ku TikTok nga badde bafuna platform eno nabo ne bajja ne bashowcase nga ne balaga abantu ng'ovudde ku byondaba ku TikTok n'okuyimba ate nkusobola ku stage osekete kuba B2C yakulira ku bivvulu by'abayimbi oba onfuna tugambe nti wabaddewo okukotogera abayimbi abalala B2C yennyini era buno obubaka mbuweeza B2C ne management yayo nga muvudde ku producer wa show kyagamba mujjukire gye mwava mu celebrities 10 years mujjukire gye mwava abayimbi kuliko abayimbi ku TikTok abato abalina obuyimba kamu bubiri banko 10 beetaga platform bwetyo ontegedde bulungi bajje bayimbire ku bantu so that omuntu ategera nti anko 10 asobola n'operforminga ate anko 10 wana bana yabayise bajje bamwagire nga bakimanyi nti asobola performinga kwa B2C yali etandika yayimbanga ku bivulu by'aba Bafana bivulu by'aba King Star bivulu by'aba Good Life by'aba Gravity ng'ejja ne showcase nga abantu bategera nti B2C esobola kati gwe okwata ate Bush buli show ya producing ekintu kyakikola simanyi kigendererwa ki ko industry twagala gende mu maaso naye yakikuba agiza mabega tosobola kubanga mu platform abayimbi abato nga n'abayimbi bo producing a show yawe ne bafik family nga baperforminga ku show z'abayimbi bato ogamba Gwindad ali fit kirisha naye ndikiriyo obulamu bulungi tonabanga obulamu bulungi ande abayimbi mwe bale kwewagira abayimbi tulina okwewagira kuba mulimu gwe gumu ffe bamu ngaba mu katale bumutale bewagira naffe tulina kwewagira leero wawagidde na menza na tiketi nkalu VVIP table wala tuna mu VVIP nawagidde na VVIP table zomanyi abayimbi abane shows eyemeze besembayo sinti wakuba ndi mugagga wabwe bakuba nti nange njagala bakole ekimu singamba nkoze konsati Osekeke kyaze mu bayimbi nti woba otegese bano balina okuwagira na menza kugamba bawagizi tuwagira fefe nyinyi soke twewagire tufuke ekyokulabirako n'abawagizi batuwagire nga kiri kibadde mu ndeeyo mu B2C nga bayimba kyosobola okwogera ku muntu atabaddeeyo abadde experience y'amaanyi of course nti B2C twadde ennyimba zayo okuva ku lwasooka paka ku lusembyeyo oluvuko kibadde ekintu kirungi nnyo nyonyera B2C mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mukozi bannaaye ate baba bakulaga bubonero babulaga nti nawe osobola kola boti tugala tusembera buli kasita tulatulaba n'abakodo n'okulaba wannolaba wano balina ekintu kye bakyusizaamu mu bivulu nti bayimbye boka ku stage teri muyimbi mulala bawerekeddeko olwo lugezigezi lwa Bushington naawe ebyo si bituufu gwe waliwo abaana bali ku TikTok okwo abakubye ennyimba ez'akabi nga beetaga platform ng'abantu tebabalabangako nga bayimba ebbanga lyonna nga balaba ku TikTok nga badde bafuna platform eno nabo ne bajja ne bashowcase nga ne balaga abantu ng'ovudde ku byondaba ku TikTok n'okuyimba ate nkusobola ku stage osekete kuba B2C yakulira ku bivvulu by'abayimbi oba onfuna tugambe nti wabaddewo okukotogera abayimbi abalala B2C yennyini era buno obubaka mbuweeza B2C ne management yayo nga muvudde ku producer wa show kyagamba mujjukire gye mwava mu celebrities 10 years mujjukire gye mwava abayimbi kuliko abayimbi ku TikTok abato abalina obuyimba kamu bubiri banko 10 beetaga platform bwetyo ontegedde bulungi bajje bayimbire ku bantu so that omuntu ategera nti anko 10 asobola n'operforminga ate anko 10 wana bana yabayise bajje bamwagire nga bakimanyi nti asobola performinga kwa B2C yali etandika yayimbanga ku bivulu by'aba Bafana bivulu by'aba King Star bivulu by'aba Good Life by'aba Gravity ng'ejja ne showcase nga abantu bategera nti B2C esobola kati gwe okwata ate Bush buli show ya producing ekintu kyakikola simanyi kigendererwa ki ko industry twagala gende mu maaso naye yakikuba agiza mabega tosobola kubanga mu platform abayimbi abato nga n'abayimbi bo producing a show yawe ne bafik family nga baperforminga ku show z'abayimbi bato anti wali abajja ku stage ne balemerako ate bamugamba yimba luyimba lumu n'alemerako byo byekwaso bro show zibadde nga mu Uganda nga zibaka bayimbi buli show ziba ne challenges ebyo bibaamu omuntu ajja gamba nti okyogedderwa kuba nawe tebakuwadde kuyimba obadde oyagala oyimbe Gwindad nnyimba nze nnumaida okuyimba ku show z'abayimbi sinijala nnyo okuyimba mba nze supportinga nze nnyimba nze wiki nyimba show nga 6 oba 5 kati kyokuyimba si excited kuyimba ne kati ngenda ku show wondaba wano ngenda luzira nyinayo show so tugamba nyina show ne ku Sunday nina show njogerera baana bato abali ku TikTok platform eri kempya
kuliko those kids abakava amasomero abalina ennyonta y'okuperforminga nga show ng'eyo stage nene batandika amatala malungi screens ennungi omwana ayagala ajja afuneko ebifaananyi ebirungi afuneko clips ennungi abaana abo abato bosobola woproducinga shows nkuwabulamu tandika abagwinda tobawa abayimba dda bafunye emikisa osegedde naye gwinda di bakulide kushoza abalala gwinda di wakuwa show you producing togaana abayimbi bato kuyimba kwane gwinda di abadda yakulira kushoza abayimbi wabatayimbi abayimbi abalala ekisemberayo ddala waliwo kyolabe kibuzeemu mu show shebadde perfect ebadde perfect nnyo buli kimu kibadde kirungi kyegambye kimu kyokka bawe platform abayimbi abato tukweyanziza muganda wange kale nyabo webale kulabika bulungi amanya kwani kulabyo kyankalanyiza waka wankayingira wano abantu bonna nga bakutunulira bagamba ani atuyingiddemu simanyi lwaki oze n'amaanyi mangi lwaki ate simbadde nze kuwagira babitusi mikwano gyange baagala nnyo baana balungi balina respect and I love their songs. ku stage ogenze oba bawadde bukadde 10 oba wadde sente nga banda eri bweti It was just only $4,000. mwangi Sibadde $3,000. tasinga wakolamu Bade nino kubawagira kubanga njagala ennyumba zaabwe. gwe mulungi gwalina ne ssente Ekyo bade sikimanyi naye thank you. tugambe nti Kampala efunye omukyalo omugaga omupya Sinabeera mugaga. bikozi ndaba nebyoyambala bya bbeeyi Thank you. okola biki I'm a business lady. Yeah. Mbera Canada na ipata mu Uganda. babitu si kyosinga obagalako They have respect and balina empisa ate bayimba bulungi balabika bulungi byonna nakyo kyogedde kubona abasatu anasinga okubeera kyaliiwo ani mukwano gwe nnyo bonna mbaagala tosobola baagala kyenkanyi edda bonna mbaagala bonna ng'amaliriza kyo kisinza okunyumira ku show olunaku lwaleero bategese bulungi bategese bulungi n'abantu bazze bulungi kyakabi Eve Boss Lady kankuleko onyumirwe ekivulu. Amina.